video eno ebintu bya Katonda bisekerwa. Bebe Cool ali awulira obujja ku success ya Bobi Wine. Emboozi gye babadde banyumya ne Penge. Video gy'olaba Penge abadde ayogera ne Bebe Cool. Naye emboozi ya Bebe Cool alina obujja ku success ya Bobi Wine. Lwaki? Nti Bebe Cool alaba nti Bebe Cool asinga Bobi Wine emyaka. Era Bebe Cool yabeera mu bulamu Bobi Wine bw'atabeeramu. Bebe Cool we balina ssente, Bobi Wine ng'ate bo tebalina nnyo. Nyumba tebaali bubi nnyo nenga tebaali bagagga. Bebe Cool agamba nti Katonda ono alabika si y'omu. Mba ntya ng'ebintu byenkola nze biddirira buddirizi. Abantu tebakyanjagala n'ennyimba zenta tezikyawulirwa. Kyokka ng'omulabe wange eyali mukwano gwange ali ku piiki waggulu yasinga okwagalwa mu Uganda, gwe basinga okuwuliriza, gwe basinga okutegeera. Ebadde emboozi ya Bebe Cool ne Penge kubanga Penge avuddeyo n'ayogera ebyama bino. Kansooke nkuwe Penge n'emboozi ya Bebe Cool gye boogedde owulire kye njogerako. Wabula video eno gimpere like information esobola okutambula etuuke buli wamu. Kansooke nkuwe Bebe Cool ne Penge owulire. Mbadde nno nsazeewo nneebake naye nsazeewo nshalinga ekintu kino kye mbadde njogera ku ssimu ne mukulu wange. Muyita mukulu wange olw'okuba mulabiddeko ebintu bingi, muyigiddeko ebintu bingi. Nze bw'ombuuza mu kisaawe ky'endongo ye muntu gwe mmanyi nti yasinga ndowooza okukuba endongo mu Uganda. Is my mentor. Moses Sali, big size. Tuva ku ssimu kati, tuva kwogeramu. Ada ina project zampa, njazibanjulira mu maaso eyo. Nera sita ina ekintu kyangambye kanti alingako ko nammwe. Angambye Penge tulina bakatonda bebamu. Mu nsi muno kamulimba Katonda babiri. Katonda w'abaavu n'abanaku ne Katonda w'abagagga n'ab'emikisa. Nengamba lwaki oyogedde bw'otyo Rasta? Nengamba Penge tobeera nkokaawo. Nobeera nga buli dakiika weyavuwala bwavuwazi tolina ky'oweeyongerako. Naye ng'ate munno afuna bufunyi bisima. Omugaga ayongera kugaggawala gweyongera kwavuwala. Nangamba singa Katonda aba y'omu talaba nti gwe aba bakubonyaabonyezza nnyo nti yandibadde akusumula naye nobeera ku level y'emu n'oli. Kati engeri gy'obeeramu n'omuntu nga gw'omuwa ekitiibwa tosobola kumuddamu nti awo Rasta sikutegedde nkirese ne kigenda. Nangamba naye ng'osirise kankikunnyonnyoyo ngamba kinnyonnyonyo Rasta. Nangamba labayo Katonda wange yampa amaanyi agakola oluyimba lwe bayita circumference. Bwe nakola oluyimba lwe bayita circumference nampa n'obusobozi obunoonye ssente obuzikola video. Angambye ssente ze yakanona mu video ya circumference akozesa emitwalo 9 ejja dola. Nze bwangambye n'ebintu bya Bebe Cool bibeerako ebyakazigo oluusi hypinga wamalala ne mmanyi omuntu gwowe ekitiibwa tosobola kumuddamu. Angambye 9 for your information, so take it from me. Mitwalo mu 9 gye yaziteekawo babushi ndo bye babiremu Brutal Bushi toni ba director simanyi. Nangamba ne Katonda we yamugamba n'amulaga olunaku lwalina otta video kuba amusinza nnyo. Kuba okuta video kitegeeza oba olina okubala akaseera kolina ogiteeramu. N'obala nti kati kana akaseera wenjita ejja funa zi views bweziti, abantu bajja kuba remarks webati bweziti, then mmanye ekyokukola what's the way forward nga gwe artist nti kiri bayita video premiere okugisuula mu bantu osooka kubala. So Katonda we yangambye Katonda wange yandaze diwe nina okusuula video eno kaseera ki na mwezi ki. But little did I know nti Katonda wa Bobi Wine naye abadde amugambye atwale Kapere Dubai. Nangamba Penge laba Katonda wange wansiraanya video yange n'ebira nti linda agifuddeko naye nga muulye gonna ku social media gonna gali ku Bobi Wine Kapere. Nangambye eggulu yafunye essimu ya Gayo ono owa Soul TV Bujingo namugamba atwale video ku Soul TV. Kati mwatwate olunaku lw'olwaleero balwaleero mwabadde atwala video ku Salt ne bamugamba balina ogipimira linga ate era badduse bagenze ku ntebe kwaniriza era Bobi Wine Kapere. Kati nekimusobera mu kuleeta video ye Bobi Wine yagenze Dubai video ne bagibika mu kugitwalako ku TV kale nga kiwedde ate era badduse era bagenze kwaniriza Bobi Wine Kapere. Bayina okugiwa ku Salt
mugambe ekintu kimu lasita toli wekka omuntu yenna asuubira okukola akawulire gano nga kakusasamaza oba akawulire bano ba socialite story waliwo n'owa Netflix ndaba akawulire kanoze nga Bobi Wine azironga azi Bobi Wine talina activity mulimba mpaka mu bululu mbakakasa n'oba ofiiriddwa lindako okubika tuba tujja kuddira unless nga Bobi Wine talina activity kwayagala okukola eggulire nnoonya nkubuli olikoze otya nenja sooka nkuwa entanda oba nkusibire kye bayita first aid nkuwe tips nkugambe nti munnaayi ng'onookola eggulire linda nga Bobi Wine yeebase niwe aba atemya haramu alamaini linda nga yeebase afuluuta wekyange mwezi essaawa naye bw'azuukuka lasita mugambe tabadde yekka bangi bakyawera n'empuuga yennyini. Katonda ono buli omu amulabira waali. Bebekulu si munaku. Bebekulu alinamu kasente, erinnya alirina, legasi agiina. Naye lwaki atuuka ku pointi ekukkulumira Bobi Wine waali? Lwaki atuuka ku pointi alabira ddala ng'omuntu gw'atayagala ali byeyandibadde ali. Omanyi waliwo abantu ku nsi kuno abatulaba nga balowooza bye tuli tetubisaana. Kugamba nga balaba bye tuli tetubisaana oba nga balowooza nti bye tuli birina kuba byabwe. Okyegera ekintu ekyo. So ebintu bya Katonda bizibu. Naye omukisa gwa Katonda gusanga oyo bangi abalina emikisa. Omukisa gwa Katonda gusanga oyo omutukuvu mu mutima. Gwe buweereza omutima gwo n'ogutukuza ne wejjako ekko, ne wejjako obukyayi, ne wejjako okwemanya, ne wejjako okweraga. N'obeera nti olina ky'oli oli w'amaanyi naye ng'oli down to earth. Nga buli omu asobola okutuukirira. Katonda tayinza kugaana kubuleesinga, kusukkuluma w'oyagala kubeera. Kakati Bebekulu ne bw'alikyawa Bobi Wine emirundi 4 naye awulira nti azitoyereddwa. Akasajja kugamba buli kimu kyakaagaliza ate keeyongera ddala kuba kaamaanyi. Ayagala okubeera waggulu waako naye ate abantu bakawanise bagamba nedda ssebo ono tomukwatako, eyo y'empologoma ya Uganda. Ate Bebekulu kimuyisa bubi. Kimuyisa buki? Kimuyisiriza ddala bubi. Naye nga tosobola kulwanyisa Katonda. Atosobola. So Bebekulu guma, ffenna tumanyi ky'oyitamu. Tumanyi nti owulira bubi eri Bobi Wine naye munnange tosobola kukigaana. Naffe Bobi Wine tetwamulaba ng'ajja. Twalabirawo nga Katonda atugumuddeko akasajja akagenda otuzibula amaaso. So gumira wooli, Wolan papa. Music omuto agaanya akuba ku bisenge. Ogezaako kirisendo teekamu nnyingi wa. Ate akasajja ne wekakoola bukolozi. Ng'abantu bajampinga. So naffe tukulumirirwako naye tulina kyakukolera. Guma.